mulyoke mukisaanyeyo. Mwasuze kutebane. Naye njagala kubiriza mu abasigaddewo, mu ab'amalekka, nammwe abasuubirwa abagenda okubeera. Bayibuli y'Abaganda olugero lugamba nti bababulira owaabwe ng'owakibanani. Ngamba mu banaku banani museeyo mwo. Kubanga obufumbo kye kintu totuleetako kamanyiiro. Akamanyiiro kenyogerako ke kaliwa. Naffe aboogera twakufumbaasa ku 6 ku 5 omukyala oyinza kugamba nti mwezi. N'omubuuza wazaala kati nena bazuku kati olaga mwezi. Ate bali muzibire obanga mugamba nze ngenda kwetu ate ddala nga kikakasa. Kati ng'otona oba ofumbye 15 ekagamba nti wamanya dda n'akatono obufumbo nayogera juzi bulinga nawolovu. Obufumbo tebulinga kikere. Ekikere kikira ku bbala limu nawolovu akola atya banange akyukakyuka. Ensonga lwaki katisewanga banamuddako kamasika awo nabano ajja kumwenyamu n'olw'ekiseera ky'okutuuka ng'alinganga tibasikiza enziro. Ono aguze tiyonologa sewanga ng'oli kubakagatta naye ng'afuusi kirala. Olw'ensonga eyo buliriza ebigabo byo. Bayibuli egambye y'Oluganda lwe baakyusaamu olutuukana n'embeera ya kakati. Mu kitabo kya Malaki nsomayo ngenda kusoma enjiri 2 ndyoke nsabe kubanga abantu tebaagala kubeera mu bino bibalwisa. Malaki 2 waakiri oli alwa mu kidandali okusinga okuva mu kkanisa. 2:13 egamba bweti nti ekirala kakati Robert naawe muwulirize ebigambo. Kyekirala kyemukola kye kino: Altari ya Mukama mugitobya amaziga nga mukaaba era nga mukuba ebiwoobe, kubanga Mukama tasiima temumuleetera. Mwebuuza ekimugaana okukisiima. Altari yayogerako kyekituuti Katonda. Kimanyi bulungi. Altari ya Mukama mugitobya amaziga. Mubibi omusajja akukamira n'asaba neyeegoona n'afuna n'enkufu ne buli kaseera ani ogenda kuvangula ku mabibi n'oteka ku prime radio n'owaayo okusaba n'okusiiba n'okola otya naye ng'osaba Mukama nga tayinza kukuddamu. Lwaki? Kubanga waliwo ekintu ekikulimu, waliwo ekintu ekindimu. Oba mukazi gw'onosaba waliwo ekintu ekikulimu. Ekimu ku birinde wano kyagenda okwogerako kye kigambo ekikwatagana ku bufumbo. Altari ya Mukama mugitobya amaziga ne mukaaba ne mukola mutya ne musaba ne musiiba ne mwetooloola ensi yonna. Mukama takkiriza bye musaba. Lwaki olulina okumenya lugamba tumwebuuza ekimugaana okubisiima tabisiima kubanga mumenyeewo endagaano ey'obufumbo gye mwakola n'abakazi be mwawasa mu bufuka wammwe be bannammwe be mwakola nabo endagaano nga Mukama yamupirirwa naye ne mutaba beesigu. Bameka kubaali bawuliddeko abantu nga bagattibwa mu kkanisa olugula mukono mubirimu. Bameka ziwakabaako kwabo wakabaako bameka b'owulidde gundi baafumbiribwa naye kati baakola batya bayamukanana. Era nawondiwatuuka akati abateeseteesi bonova kubaga mugenda kukola bonova kumbaga wamugeramu wamanye okuno batakutandika abakazi bokka omusajja ogenda kunoba omenyewo endagaano ey'abakazi bammwe ey'abasajja bammwe lumwalagaana nabo endagaano nga bavubuka naye ne mutaba bakibanange basibo ne bannyabo. Njagala bakakase akongezi ka leero nti mpaawo n'omu anaalaba ku ggulu oba oli musajja oba oli mukazi singa entondengereze totambuze makaago mu ngeri entuufu. Kubanga ekigambo kikayita maka kye kintu Katonda yennyini, disitulisoni yennyini Katonda gireeterawo mwene. Bino ebisigaddewo kwe tulizimba amasomero. Ye bw'alaba nga ataddewo Adamu n'alaba nga si kirungi okubeera yekka n'agati si kirungi omuntu okubeera yekka n'alyoka amukolera omwezi amusaanira. Amaka kintu Katonda yakiteekawo. Singa oli muntu wa Katonda ng'ate okutyanga
otyoboola oyisaamu amaaso ekyo Katonda kyeyateekawo amutegeezebwawo aliraba kobeere kujja kusaba wowe ebirabo bibiri wogabanya ekitundu ky'ettaka wekyekkalisa tosobola kugenda mugulu kubanga amaka ye institution ya Katonda ettendekero omulagiro okwagala kwa Katonda omulagiro obulamu bwa Katonda kwonna amuge maka yesikobala tukafuna natikogatyoboola akutegeeza emitawaana olwekyokubata buli kikoze obulungi kwagala kunyweza ekigambo nti ekijjookola otya kinyaga kikibana bano baleke tulina kyakwakolera nange nga bwemi kale olunaku olwaleero kati ogenda kulayira kujjukiza sirina budde ebira twabyogera ekimala endagaano gyetugenda okulayira abasibo ne bannyabo erimu ebintu bino era abantu bagyerabira erimu ensonga esooka namatanjagalo tunulire egamba nti mu bulungi tusaawo obulungi bwe butya bwe buliwo kati naye kati nemala kugamba nti sikyabagasa bannange ebikoli bwe biyinza okukolebwa biyinza n'okusuula ekkanisa eyo awaliwo okukibana mu bulungi nga mukyalinya mukyekupakana mukyagala kutya okyamuyitako ddagi oba kontomuyita otya awo webuli naye njagala mujjukire paati B erimu n'olubi mu bulungi kubeera nekutuusa kufa mu bubi kubeera nekutuusa kufa endagaano erimu ensonga endala ti mu bulwadde ne mu buki obulwadde basibo ne bannyabo teri akuyita bubujja obwebwabuse naye busobola okujja okwaggala omukyalo nga obulwadde bumuzinze nakyasobola nakutuusa saavisi gyoli asigala akyali mukyalo tukalaba akalimba omwami ono ng'amannyo gonna gakuddemu kisoboka kubibiti kati kukuba abantu bakuba obaali baatimakuze kinyingi asigala akyali mukyalo mwami endagaano erimu ensonga endala egamba nti mu bugagga ne mu buki ng'akasente kati mukyakabala waliwo ekiseera mbeera mukumunga esente zibayitaba nga tutulyemu zabulenje ezika ekiseera kiyinza n'okutuuka n'otandika okufumbisa evvu erivudde mu kuddamu ebijanja eyo naye sigala ekyali endagaano mu bulwadde ne mu buki ne mu bulamu ate mu baavu ne mu bugagga ennaku zino ate kizibu abasajja bafunye essente kibakoze bakoze fujju mu kifo ky'okufuna ssente n'azita ne munne webalagala naye endagaano ate afunayo namba bbiri tumalira ogwe so ng'ate kale kwandibadde eyali akireemu omuwa bbiri n'asirya n'ayambala gomesi kati n'asirinyako ebigere endagaano abasajja ennaku zino se ate ewaavu bibuse ate kakati bo basiba migugu n'asiba owulira yagenzewa ali dubaali naye nga yegedduka maka bwavu n'olwekyo nga sente weziri kutuusa kufa nga sente ziweddewo kutuusa kufa tebayita ndagaano gikugenda okulaba endagaano erina ekitundu ekirala kibuuzo kitakubuuzibwa ky'onoomwagalanga ekigambo okwagala kitegeeza yenna ng'omwagala akagere omwagala akatwe kiki omwagala akagere omwagala akatwe omwagala akayindo omwagala agamwa gaba nga kwegamwa kibaita kwagala ennaku zino obuzibu bwe tulina ekyogera omubi omulala abasajja baagala abakazi baabwe nga babaagalako 65 okutuuka ku 8 kusaawa ebisigadde bayisemanyagaba abigo ekyo sindagala ono teka okumwagala yenna era ebibala twabyogera namulozi bwe twabyogera omuntu gwoyagala omwagala yenna waliwo ebibala kubanga okwagala kikolwa tebogera kwagala teri ekikolwa bwoyagala omuyisa fere bwoyagala omuyisa butungulu bwoyagala omwambaza bwoyagala omupira
okumusimulako oyagala okugasako tugyayagala ye nayogera kinalekaki oyagala omwoleza oyagala omukubira engatto oyagala okulengako tebategeeza amatubadeki akawulira ono kyoki lwaki tuka okumwagala yenna lwansonga ku nsi kuno abasajja bonna ono abaliddewo aleluya yes abamazi endagaano erimu akatundu akalala era njakka kubuuza onoomussangamu ekitiibwa bikwataganirako omuntu gweyagala okussaamu ekitiibwa nze okukukabira kwotomanyirako onoonyako ki omukono nga tayagala okukukabira yina okukukabira nga ogenda kujeru waliwo engeri yokussaamu ekitiibwa baasi okukoleramu abakanaka okumusaamu ekitiibwa lwaki otuka okumusaamu ekitiibwa yoyo bano abala bonna ne bajja beyingusa kamudda kubalaba omala okubasa ate abantu baagala bonna amakaabu yekusakusa twale onayika n'olwensonga eyo kyokola olwokubanga koteka okuteekamu ekitiibwa yekka tewali muntu mulala togamba nga akakazi kano kalaba obugulu mukazi gwolinga embwa embwa tebagiwasa obanga otegeera okujjako ganaawe omusoka ewandiisa mulimbwa ako kategereza endagaano erimu obulala atera okumaliriza wetegereza endagaano erimu obulala akatundu akala kagamba nti onoomusanyusanga abamu batabitegeera bulungi balowooza nti okusanyusa okumufuumira mmere ate kusanyusanze mwoleza engoye ate kakati nze nemufumbira ku makya ate kufumbira n'ekyeggulo wakunywa nefukamira kabulinga nineebi kubanga ono asobola okwefumbira neyeyoleza n'engoye asobola n'okugolwa n'akusinga naye byonna bwamaze okubinoonya ebyo byatasobolera ddala ensonga lwaki kati akusanga akuteekamu kaasi kuleete mwasuze mutebane kale abategeera kyengamba mubanikire ku mukono abatabitegeera mulekeeyo balina abanyonyolerenga endagaano erimu okusanyusa robert njagala kutegeeza ekyo ono omwana tica zibenda bikuvakulayo mwaka ate mwagamba musomesa niwakuleke kati covid yaji naye ayinza okubanga alina sente ngasobola okwepangisiza n'okwekulira ebiteteeyi n'okusasula ennyumba amutegeeza te golina akatanda osanga n'okubanga akapaliso kayingi 3 ono alina yingi 6 ewakitaawe tebamugubye ku covid akukise ku nsi naye abadde ali awo nga teri kitusanyusa taata bwaseka akalina mugaso maama bwaseka akalina mugaso naye kakati azze ogenda okulaba nga jazze ekyo kiri mu ndagaano olwekyo bino byomutandika olimusomesa binakanenakati nakyenikuloka ebwongo muntu twala muli eri nikumala abandi kulabyona ekyo kiri mu ndagaano nkinyweza kubanga nange singa obunene zirika omusumba musumba nakutandika kukinana munaana abantu bajja akati musumba ensumba endeze kakati nebenkolanja kikati nkole ntya nange omwana nali yamubulikira yakitegeera kiti kiri paati ndagaano olwekyo wenabanga tukamira wano okusaba kasitanakubuuza nti olw'omusanyusanga manya oba twabisobole biveemu neddawo bakusitegeddewo bulungi okusinga lwetunamala okunywera luba omuntu natandika okukolima osimbundo otya mukoka ate mukasiya okitegedde lwaki muddewo basimu ne bannyabo akati abo balowooza nti musumba alabisi zisina bakulamukaku walina naye okugaba kwonna okusinda kwonna okusinza okufubutuka kufutuse mu nsonge era abagayawukana n'olwekyo mwana wange ekyo kyetaaga kusabira
endagaano erimu akatundu akalala kali wansi awo naye kanene nnyo kagamba nti ekibuuzo kigamba nti bulege bigwatuyana kasitafu yalabire fe tuli ku mbaga ye mwe muteeka okwesimbula ne baatesimbula n'ayinga wulira endagaano egamba nti onoolekanga abakazi abalala bonna ekigambo bonna olw'okubanga kumubirikana tumwazaali bataka ne maama amwasanze muneka wa myaka akuzeeko wayinza okubaawo ebyaliwo nga waaliwo abaaliwo wabaddewo abaliwo waliwo abagenda okubaawo kati bano bali nabali bali oli yali ddi aleluya ekyo kyekitegeeza kakati gasiya mugongo bless ono ako kategeeza naye bangi abalayira bwebati enkya nalobaleta kubizinze kati tambuleza baana mbi bwetolinanga yesa mwana wange kigambo onoolekanga abasajja abalala bonna era kibeeranga ekyolo bali na oluva kuva bibiwa bikoze bite okumanya nga kinene kubanga akagambo akasembayo kaliweza ensonga zino nekagamba bwe kati onoolekanga bonna okutuusa okufa nekuli bakuganya kakati ekizibu ekiriwo kanolwakuba kalwadekako mukikazi omuntu ng'atya katonda tatera kufa mangu omusajja ayinza okukola emyaka gyonna nga talwadde naawe nga tulwadde olina kubeera mwenna tuusa kufa yensonga lwaki olunyiri luno lwenagulirako wano njagala ntuddemu lumu yokemalirize kati kuno kulaba saabagambye nti nja kukola efujjo oyo yebulako talimba wano nasoma olunyiri wano kugamba limba 8 waliwo enyo lugamba bwe nti ate nno kuno kulabula namata kuwulirize bulungi okubeera mubbi omwami n'omukyala mu bufumbo bw'akatyo kano tokiyita kintu kyakusa wakusa kubanga ebintu ebyagala okuttira ddala amaka gafu byetutambuliramu buli kaseera n'olwekyo olw'okubanga weebiri ebyagala okutta amaka kyetuva tuweeba olunyiri luno eri mu buyimba nga bagamba siba omutima gwo oyagale nze nzekka emikono gyo gireme kuwambaatira mulala wabula nze nzekka aleluya Robert n'amatantuliye okungamba nti siba omutima gwo oyagale ye yekka emikono gyo gireme kuwambaatira mulala wabula ye yekka njagala kunyweza akagambo siba omutima mu bulamu buno bwe tulimu omusajja bw'otusiba mutima ogwirawo ne perception wali wamwe notandikirawa bano abayimbi abanajja okuyimba kagira bwati kati awo oba tusiba omutima ofiisi gye mukoleramu abantu abakazi baliye baagala okusuulira ddala abasajja walaayi baagala kubasuula ono akutula mu maaso kati mwenga abasomesa olina ekizibu ono kikya mukyala ajja ayambadde bano n'alyoka akwata olubaawo gano agali wano gonna galenzi nagira kuba siba n'ebirala bingi ekigambo
kusiba kitegeeza waliwo ekyagala okubakuta waliwo ekiwagala nosiba otandika nvaako leka inanamata yekka ekitegeeza kakati gwenimata nawe simubyetagisa okusiba kati agalenzi gayize sayansi gamanyina okwambala kakukwala okisibira ddala okukipira mbeibonako gakumyoza kumezi nalokaikikwakagirako obana siba webirema nakubaza nalokaetawa ebisike mukaaga nebalokatakuwanga nekinyanya nekimu ebisike nakakino kikyo yagala kutegeere teri musajja akuwa sente okujja kumusumba natandawo namanyo bakuwa sente nga tebakola kukolaawo siba omutima gwe oyagalisibwanga bino byonna binjogedde ebisoboka mumwanyi gammwe tojja kukumako kifuba kubanga omutima gujja kwagala okubeere ebirowoozo bifube nebikugaana naye omuntu anaabasobozesa okuwangula okunyweza ebintu amaafa Yesu Kristo bensaba abakulembere bayitandika kigamba Mukama batazimba nnyumba n'abazimba bazimbira bwereere n'olwekyo babawa engeri yonna ey'okugalangatana kwonna amaka gammwe eyerikise Mukama Katonda yagabawadde ajja kusobola okubakuuma mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.